Yes, Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukuto gwa Redzone TV. Nawe atanaba kubanga osubscribinga nyongera okukusaba nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeeka notification obere nga tomisinga nsonga yonna ebigenda maaso mu ggwanga erya Kenya. Bannabyabufuzi buli omu abyogerako bobwe wabula waliwo omusajja ono ngenda kuwa ebigambo bye byayogedde ku nsonga y'ebyo ebigenda maaso mu Kenya ng'abikompeyalinga ne ku ki oba ku mbeera ki eri mu ggwanga Uganda. Honorable Charles Tebandeke yoyo gwolaba mu kifaananyi awo ono akiikirira abantu ba Bale constituency bw'abadde oba bwe yabadde ayogera ku nsonga zino ayina engeri gye yayogeddemu ng'eringa etiisatiisa ekkakkanya bannayuganda era abantu bamwanukudde mu ngeri za njawulo nnyo. Waliwo abagamba nti omusajja ono y'omu kubaayimiriranga ku katuuti nga basuubiza abantu nti tugenda kukyusa mbeera kati bamaze okutuuka mu bifo ate kati ennimi zikyuse. Abantu bano bagamba nti tetugenda kubanga tuyinza okubanga tusobola ebintu ebiri e Kenya. Kankuwa ebigambo bye omuwulire ng'abyeyogerera ng'ategeeza nti abana Kenya tebalina mmere enjala yebeekalakaasisa wabula bannayuganda muyina emmere nnyingi. Nejjukiro nayogera bino musajja wa ludda luvuganya ali ku ludda lwa opposition agamba nti Uganda muyina emmere nnyingi ate n'Abaganda muyina enkwe. Ayogedde ku nsonga nnyingi nnyo sooka oziwulirize nze gye nkuwe ne bye bamuzzeemu abamwanukudde of course badde bangi nnyo naye sisobola bafuna bonna nkufuniddeko omuntu omu sooka owulize ebigambo bya Tebandeke nze gye tubeere nga tweyongerayo. Abaganda wano mu Central Bankwe leero ayogera kino enkya n'ayogera kiri ne bwakugamba kino emabega waaba ategeeza kirala tebalina bumalirivu obwo. Kati ate omuganda bw'anaakulembera Western Uganda omunyankole oba omunyarwanda yajja gamba ebyo tebinkwatako. Ow'omambuka bw'anajja akulembere nga bagamba abo Bobote n'Amini. Kati ate omusoga bw'anajja akulembere yandibadde Newton naye bagamba bajja mujerega bujerezi bajjukira biboozi bya Dalu Monde Chapati. So wesanga nga struggle bwezityo wano tezisobola kola ki tezisobola kubeerawo. Na Kenya okwekalakaasa nze ndowooza bakoze ekintu ekirungi kubanga babadde balaga obutali bumativu bwabwe naye ensonga nyingi ezigiviirako lwaki Kenya kyasobose kyessuubira nti wano Uganda kisoboka. Ekisooka bannayuganda bo balina emmere nyingi ey'okulya. Kenya tebalina mmere. Kati omujaluwo enjala bw'ebanga emusimbye agamba kama mbaya wakiri kabankube essasi naye nga sifudde enjala mu nnyumba. Kakati ekyo kyokka kibaviirako okubanga basobola okwekuŋŋaanya ne balaga obutali bumativu ne balumba ne Parliament ate ne bayita ne ku by'okwerinda. Wano e Uganda sikiwa nti bwe kisenga kyabadde wano kyandisobose kubanga eno gavumenti ya kinnamagye yabalumira mu bbwa ate gavumenti ya Kenya ya democracy gavumenti y'abantu ba bulijjo. Kenya okukuba obukubi essasi mu bantu kyakivve naye wano e Uganda okukuba essasi kalombolombo giringa egimu ku buvunaanyizibwa obwa gavumenti eno. So wano munnayuganda bannayuganda okuyingira obuyingizi Parliament okutuuka ku geeti kyokka kyandibadde kizibu kyennyini kyamaanyi. Kakati ebye Kenya wano bisoboka naye kiri ekibulamu just abantu banabeera organize bwenabeera byetegefu naye wetugenda gye tugenda kati mwatuwadde budget ya trillion 7 mugenda zijja wani nga lwala yabagambye teweza trillion. Yes, ebigambo obiwulidde bw'atyo omukulu bwe yayogedde ku nsonga z'ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Kenya naye ebigambo bino bangi buli omu abinnyonnyola bulala. Bagamba nti ono jjukira mubaka mu Parliament ekyokubiri jjukira ali ku ludda oluvuganya. Kati ebigambo byayogera byawukanirawa oba bifaanaganirawo oba oyinza bikonekitinga otya ku bigambo bye yayogeranga ng'asaba abantu akalulu kubanga we yajjira ku kadi y'ekibiina kya NUP bano be bagambanga abantu nti ekimu ku bibaleese kwe kujjako gavumenti ya Mwami Museveni. Mu bigambo bye bakozesanga mu kujjako gavumenti ya Mwami Museveni mwalimu ebigambo by'okumujjako mu ngeri zonna nga kuliko okwekalakaasa kuliko akalulu oba olyawo n'embeera endala naye kati olwalira akulaga nti ekyo tekisoboka mu Uganda kitegeeza mu bigambo bye bayogeranga byalinga tebiriyo. Bino nno si bigambo byange bigambo bya Honorable si Honorable bigambo bya Mwami Bajjo
njagala mbikuwe awulire ye bwe yayogedde ku nsonga z'omukulu ono n'abalala aboogedde ku bigambo ebifaanana bwe bityo naddala ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga erya Kenya. Biwulirize nzije tubeere nga tweyongera Red Zone TV Kwoli we bali kubanga okyagoberera. Nalabye Honorable Tebandeke omubaka w'e Kayunga n'ababaka b'opposition bonna nga bali ku TV bagamba ekyabadde Kenya tekisobola kubeera Uganda. Kyokka kisinga okubona ngenda kwogera ndi mukaka mwekisinga okunnuma bwe baali banoonya akalulu bagamba tugenda kubagirako tugenda kubaletera enkyukakyuka. Kakati logikale bwe twabalonda ogenda okutuleetera enkyukakyuka bali ku TV y'eggwanga BBS bagamba tekisoboka kujja wano Uganda mulina emmere, wano Uganda mulina transport wa layisi, wano Uganda tulina amawanga mangi, Uganda tuli serious. Kati malogikale as a professor kwekalakasa kw'ebyafaayo byonna ng'ojjako okwa Sudan, Tunisia ne Egypt teri kwekalakasa kwali kutuuse mu bannayuganda. Okwekalakasa kw'obugoberera okujjukira gavumenti yamaleeta kusanga teriiko Kayunga. Era omuntu bamulyaza amaanya nnyo, njogera mpola kuyiga si byakukyamuka tukyamuka. Omuntu oba mulyaza amaanya nnyo toba wankyukakyuka n'ojja ku leediyo n'ogamba nti bannayuganda bamanyi kukalakasa. Era mbwe ekiri e Kenya tekisobola kujja wano kitegeeza ki? Bwe kiva Mukama Kabbanja kitegeeza amankolera jjajja. Ontegedde bulungi kubanga kadima nga gavumenti yonna eneevaako ekintu ekigijjako tekibeera serious. Bino ebinene Pulezidenti Museveni bye yeetegekera nti okwekalakasa kugenda kubeera wakisekka ateekayo amagye n'adiployinga ekintu ekisobola okujja mu gavumenti ya mwami Museveni ayinza mukinyuma n'adiployinga na musirikale n'omu. Ate okwekalakasa tokumanya tugenda kubeerawo olunaku bwe ruti kujja buzi. Era ababaka b'opposition bonna babalamu abantu amaanyi nti bannayuganda ekiteeke tekisobola kutuuka wano simu abategeerera abantu ate simu Katonda ate mulekerawo okumalamu abantu amaanyi mu nnaku yaabwe nti ekyo abapulezidenti b'ensi yonna bakikozesa tubimini okutta emotional intelligence y'abantu netugenda kweva ne ku bannayuganda nabo kambanenyeemu nti bannayuganda bennyini nabo bakumalamu amaanyi jo pulezidenti yabadde Kaleerwe kubanga Pulezidenti Museveni mumanyi zimanyi zinasoma Museveni ne mumanya nagenda Pulezidenti Museveni takola kintu nga tamanyiwa wekigukira zakola ali mukukanga banyivu nga bannakenya oba basanyufu. Mpuliriza Profesa Bajo yabyogera yogera ku BTF mu byange si bya Bajo wawula bulungi akangamu kulaba mbeera abantu kiki bakola ki kati wano wenyigira bannayuganda nti bannayuganda Pulezidenti ng'asse Kaleerwe n'abagamba mwalonda bubi ne mulonda babaka bannuutu naye nti si omusalaba ngenda kubawa amasanyalaze constitutionally Pulezidenti si agaba amasanyalaze. Amasanyalaze ziba ssente zammwe abayi Kaleerwe mu katale ate ne mumukubira enduulu ne mumulaga nti mumulinaako buzibu ati ye Pulezidenti naye mufu ky'abantu omugamba nti Pulezidenti emisolo gitunyiga. Pulezidenti abaana baffe bali waka tebasoma. Pulezidenti wano Kaleerwe tulina eddwaliro basamu kakati kitegeeza ti bannayuganda namwe mukumanya nti omuntu mwe bwemufuna chance mu feesi nga mumuwulire open plank. Yes, ebigambo obiwulidde sijja byongerezaako owabula Red Zone TV kyenkutegeeza nti sooka osubscribing eggwe atanaba kubanga osubscribinga kwata kade aka notification kakuyambako okujjukiza n'obeera omu ku abo abasooka okumanya singa tuba tutaddeyo ensonga yonna tuwuliziganye mu updates eziddako. Red Zone TV Kwoli webali kubanga okyatambula naffe.